But anyways, moving on, tuina mwana mlenzi Jacob Omutuzze, the famous one of the famous radio DJs between ano mu ggwanga lya Uganda. Jacob ono kuva ensonga za mwana muwala Doreen wezajja mawulire ne mwana muwala ne mwana mlenzi amanyiddwa nga Bajjo za mutabula obwongo. But ate ensonga za Eddy Musuuza nazo wezazze mawulire ez'akasente ne Bobi Wine, Eddy Musuuza yavudde n'ayanukula Bobi Wine, nazo zamutabudde. Lwaki twanonyeza Jacob Omutuzze? Tourism. Jacob Omutuzze yali nfanfe wa Eddy Musuuza, Eddy Kenzo, for a very, very long time. Era nga y'omu ku abo aba contributing to the rise of Eddy Kenzo okujja ku music scene. Ontegedde nnyo n'okukikuba wano mu Uganda. Era nga ye ne Eddy Kenzo bali we bati nga tebatengana, just a few differences here and there zezabaawula. Ontegedde nnyo, they might be political, they might be musical, bizinza okwanga zaba promoter kwa onana bakubategeka ebivulu n'ensonga zifaananako bwezityo. So tunoonyeza ku Jacob Omutuzze ne tugezaako okwogerako naye about akasente kano akayogerwako ak'abayimbi presidential gundi ya presidential ngagiyita position ya Eddy Kenzo okulembera abayimbi. So kyokka ne tumubuuza ne ku bigambo bye yawulidde. Otegedde bunyo Eddy Kenzo yayanukudde president, ghetto president amanyiddwa nga Bobi Wine. Kati because bagamba omuntu amanye nnyo omuntu goyina okunoonya, twamubuuze tumugamba ebigambo bino Eddy Kenzo byayogera biva mu ye ng'omuntu oba biri influenced somehow nti ali ku script gyagoberera. N'abako byatugamba byesagala muddiramu bwe twavuddawo ne twogera ne ku nsonga za eyali mbu bwe baali betegeye bibatu amanyiddwa nga Doreen okubanga adeetinga Bajjo n'ensonga ezifaanaganako bwezi nazo n'azitaanya. Omanye oyo ssebo mukulu abeera Lord Mayor Mulamba. So Jacob. Anyways, katugende wa Jacob abeeko byatugamba ku eyali nfanfeewe. Kyemmanye saa zino tebakyali bakyali nnyo nga we baali. Just kati oli muyimbi, ono mukozi wa ku radio, ate ono munnabyabufuzi, ate oli naye munnabyabufuzi mu bayimbi. So Jacob Omutuzze atunyonyodde ebintu bingi, katusooke tubirabe bwe tukomawo tugende mu maaso. Amanya yenze King Smith, oli ku abantu balaba. So when I tunulidde interview ya President wa Ningina ne tunulira interview oba press conference ya principal yayogedde kyekigenda okukolebwa. Sese nazo zigenda kufuluma, abimbi bagenda zirya, nimbi batinya bagenda okera ku makyo ziganyulwamu. Ate sente ziga kuyamba sekita ya industry. Ngoba kizize kiba mu industry ya Uganda. Industry ya Uganda mulimu abantu abeera mu corridor of power. Mu corridor of power mu bakulembeze gye bali, mu politics gye bali, katate bayingidde mu nsiike y'okuyimba. Ate mu nsiike y'okuyimba balina okulwana nnyo kwa nti babijjisa ensiike y'okuyimba. Ate balina okulwana nnyo nti bakwata emimwa gy'abayimbi baleme kukeera ku makya kubeerayo Kyagulanyi mulala avaayo. Kati gwe teebereza sente zo bwe zijja abayimbi batandika ozigabana, bazigabanyeeko. Teriyo omuyimbi ajja kugamba nti gavumenti mbi, tajja kubaayo because gavumenti ejja kuba erina obusibe bwe mutaddemu. Bayimbi bangi nnyo bali mu busibe. Lwandi Mwanyinja ali mu busibe, bakwata so akugamba nti ali mu busibe. Bayimbi bangi bakamiliyoni bali mu busibe. Bayimbi bangi balidde sente za Museveni abali mu busibe. Nga tasobola kukeera makya kukola kintu kyawulira nti mu mutima kituufu. Ng'alina okujja n'alimbikiriza ensinagana kino kintu kituufu, kino kintu nze siri politician ng'ate naye politician. Okitegeera. So nze nnaku just enkwata bukwasi nti abantu abamu bazimbye ekkaliya yaabwe nga temulimu bya ssente za gavumenti. Awo wennyini w'ogambira kijjayo obukakafu ku bigambibwa nti federation yakolebwa kulwana Bobi Wine. Kati federation eyo giraba bweteberezaamu kintu kinjaga okola ekintu ki practical. Federation reporting Salim Sale. Uma reporting Salim Sale. Ekigambibwa mbu mulimba MP abamu Salim Sale bya plugging mu noopu. Ovuni amata twagali awo. Federation reporting Salim Sale. Uma reporting Salim Sale. Mulima abantu abamu abali mu noopu nga bakulembeze. President yabyogedde sinze yabyogedde. Ba plugging bwamu government eriko. Twakitegeeza ki nti Bobi Wine nga yo omuntu oba Kyagulanyi center nga yo omuntu bamwetulula left and right ali mu kabox kyovanze bisebisinga omungi musasira ne mugaba kile kintu kiyayingiramu kine kintu kinene nnyo. Abasajja baagala obukulembeza, abasajja ba protecting ebintu ebyo babbye mu bana Uganda.
baprotectinga buli kasente kona ke babba Bannayuganda kati weewuunya nnyo gavumenti ogamba nti negenda kuwa abayimbi biliyoni 3 nga biliyoni 3 ezo zisookera ku makyo okuyetinga emirimu mu division mu districts mu municipalities enjawulo naye bagala ziwa abantu abayingiza miliyoni 15 buli wagenda okuyimba wati ayingiza miliyoni 15 bagenda ziwa abantu abayingiza miliyoni 8 asembayo okuwa okuyingiza sente entini ennyo nkuwe muyimbi kimpayo muyimbi omu gomanyi nga si w'amaanyi ngubulya sente zayingiza naye bona n'abali mu kakiiko akatwala wuma asembayo big eye abadde afuna sente meke mabega big eye essaawa zino rent card ye eri ku miliyoni 1.5 tali bubi nnyo kati abakulembeze abali mu wuma n'abakulembeze abali mu federation abali mu federation teri muyimbi ayimbira miliyoni ezikka wansi wa 8 gavumenti wekera ku makya nze ndi mukulembeze Bunamwaya waliwo sente zibeera mu budget ye Bunamwaya nga tusuubira ozifuna esente ezo baziyisa kyateeka oba oyina zifuna okujjako ng'omusolo guganye buganye kati ku nsiike ya entertainment gavumenti ejagala nnyo kubanga ensiike ya entertainment eyambako gavumenti okuwuddisa abantu. Nice. I think there was a producer tukole ku nsonga tukyazeeko ko Jacob Omutuzze mu studio ku panel yaffe one of these days twongere okuttaanya ensonga because ayika alina ebyama bingi nnyo ebyekusika ebyamanyi ate abantu baffe abawagizi ffe bandiyagadde okuba nga bawulira waliwo anagambye lwaki tokyaza ku Jacob Omutuzze ka message k'abantu producers ensonga ezo nzituusizza obaka bombutuusizza ate ewa producer ndowooza kati akitegedde bunyira tugenda kuba tumuleeta omanyi ffe twasalawo okukolera abantu kubanga amaanyi gali mu bantu so Jacob ani akulira ekibiina kya Niigiina ssebo kubanga gezo bitunatunamu nga akulira ekibiina kya Niigiina yali nfa anyways kale tunaaba tubiraba but katulinde biliyoni 3 wezinafulumya tulabe ani agenda okulya kuziriwa nga ebagamba sako nekyemmanyi nga emumanyi era some animals are not equal not all animals are equal so katulinde tujja kwatula anyways moving on nga tukyagenda mu maaso ensonga z'akasente zikyatamye mu bayimbi era sobola kukola stories nezibaleeterako so mungumiikirize nnyo guno omwezi ngenda kuba njogera nnyo ku nsonga z'akasente kubanga twalabye ne bapromota bakoze federation eyaabwe baagala target eri kirwaki bagikoze at this time kyekibuzo kyetwebuuza era enkya ku lunaku olwokuna ngenda kuba wano ne pano y'abasajja nga 2-3 tugezeeko kuba torch mu nsonga zino. Eddy Kenzo agamba Bobi Wine alina okukola research. Eddy Kenzo ate ye agamba Bobi Wine yamala mu parliament emyaka 5 talina kyayogera ku corporate talina kyayogera ku music naye waliyo ekisanja Bobi Wine mu butuufu yamalako ekisanja ky'emyaka 5 mu parliament eyo byonna nabibuuza naye alina okukola research. Jacob Omutuzze agamba omu ku bo otegedde president w'ekibiina kya Niigiina eky'abavanduzi yani tomorrow tugenda kuba tukuba torch mu nsonga ezo nazina ne biliyoni zino meka 3 zigenda kubanga ziweebwa abayimbi. Moving on, omukyala amanyiddwa nga Nantongo mwena mumumanyi of recent abadde mu saga za love triangle nga agiri waggulu bamuyita Edlisa Musuza Eddy Kenzo waliyo Lydia Jasmine waliyo Nantongo then wabawo n'ababeerawo wakati mu kasaako katikape mukamanyika triangle ababonaabonerawo nga tebamanyi gyakudda so naye twamuguddeko ne tugezaako okuba nga twogerako naye mujjuke Jacob Omutuzze avayo n'agamba mbu omukyalo oyo alina omutima omubi ontegedde bunyo tajjukira gye yava n'abantu abamukwatirako mu industry eno tabajjukira era omukubira essimu ng'amuyambako ayinza okuyisaamu eggaali nange nenvayo nenkyogera neŋŋamba mukazi oyo alina kye yankole oyo naye era neŋŋamba abayimbi bwe batyo kivazi n'abayimbi abamu bantama abayimbi bo bantama mbikolamu naye kale anyways so Nantongo oyo yavuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga ze Eddy Kenzo ezibadde zibungeesebwa era yavuddeyo n'amwegaana lwatu lukale neŋŋamba yandibadde era akola kyeyandibadde akkiriza gosobola okukkiriza mmange okukkiriza ku musajja gwomanyi mbuna akayanirwa abantu bangi nova nogamba muno mweyagala oba mulina kimugira Nantongo yagambye ye ne Eddy Kenzo ekibagatta music na federation kyekyokkakyoka naye bisigadde bedtime issue stories tebaliiyo ensonga z'ekibatu takitegangako wa Nantongo ne mugamba naye Nantongo kubanga lyoyimbira ekyo tuwaayo concert kati twayogedde ku kya concert n'agamba ekisinzi Rema alina concert omwaka ogujja Lydia Jasmine alina concert omwaka ogujja nange omwaka ogujja ngenda bawaayo ka concert. What is Nantongo trying to prove? Okuteeka concert y'omwaka ogujja mu time bound ye muko yagambye wakati w'omwaka awo kyokka mujjukire Rema ali awo awagutandikira awo mu first quarter
Lydia Jasmine naye awo kati Carol Nantongo naye ayagala tuyiwa mu concert. Anyway, ne mugaa, are you ready? Okyewulira nti osobola okugenda n'okuba. For me, I feel like Carol Nantongo is not ready for a concert. That is my opinion. Looking at the way things are, I feel like akyabula munnyo okuba ng'akola ki ng'ategeka concert eyiye ng'omuntu. Akyetaaga okuba ng'akyayimba ku z'abalala n'okwongera okuba ennyimba ezikaatiriza ensonga. But anyways, so kyokka ne tumubuuza nnyimba kyesinza omukolera guno omwaka, and surprisingly bagamba babikola kiro ne birabika emisana. Ebimu ku nnyimba ezatopinze list ye kwabaddeko oluyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Eddy Musuuza. Ne ŋŋamba nyanzijukiza akayimba ka mukulu ke yayimba nti nno beggalira ne bazuuliriza mu kisenge abantu eno beegaana birala mu kamera kyokka oludde eri ate ne bakola birala. So let's go in for Carol Nantongo ayongere tunyonyola ku nsonga zino, naye nga bwe nkugambye, for me I feel like Carol Nantongo omwaka ogujja is not a year for you to do a concert. I feel like you need some more time now that muno tolina na management eri awo nti eri settled kikuumye bulungi, because the time gyewabeera ne baketi mu Neri mu Eagles, I feel you would have done a maiden concert by then, but now I feel like amajiga chanyenya. So to me I feel like you should wait ndozanga 225 our concert osojuka ne for now so katuleke ba Rema ba Lydia Jasmine abantu bakakasize ndongo bakole ba Maureen Nantu. By the Maureen Nantu me wete tuwayo ka concert bannange tukumisinga mami Maureen tuwayo ka concert katugende wa Carol Nantongo tulabe upcoming yewe butuuse nengeri jakubyemu ekintu kino ne byayogedde ku nsonga ezo esatu zenkumenye. Bolabanga ekintu bakyogerako nnyo kiba kitegeeza ntuuse era sawayo nanja kujja nange nkole ki mbanjulira dates zange mbagambe nti munnange leero nagenda kubeera wano nanja kubasaba bena ba dates nga nzifulumiza mujja mupaka munnange nno kankubulya ebintu by'okuzannya ebyo mbitya buti nendowooza abangamba ozannya nabo bo bandabanga asobola naye jazimbizanyamu ng'azaaka kamera abeerawo batono zonda banzanyiramu baba batono babeerawo abantu batono nnyo nga babiri. Siri mwogezi wa federation ojabuuza president wa federation ebesinza nnyo byogera okimanyiko ng'omuyimbi sinza alina okunyonyola ebyo president wa federation n'omwogezi waabyo yalina okubyogera eyo no ne bona onsunaasuna sigenda gendayo tubireke tugende ku kirala nina akayimba akapya bakayita kaweddemu naye mugenda kunjagaza bameka mukwano gwange ng'abalala kyanyinza okugamba emabegako wavayo n'okola posi olunaku lwakuza birthday n'ogamba omwaka guno bw'osinza okukaabiramu ne beebuuza ki ekibadde kikaabya omuyimbi waabwe. Tebiri ku bayimbi bokka n'abantu abali eyo balinamu ebintu okusomoozebwa kuli ku buli muntu. Nange nnamu okusomoozebwa nga nze omuntu bye nayitamu nga nze ng'omuntu eyo munda. Music omupya ajja banga gwe mulimu gwenkola n'ekino kya concert tukiriko bubinya twagala kikuuke nange njagala aba ku mikwano gyange nyimba ttaano mulimu ennyimba zange kaweddemu nyiga wano ndabula akayimba ka Levikson Langi akayimba aka president Eddy Kenzo tebuweddeyo